Ku kitebe ky'essaza ekkulu erya Kyenda Mityana osanga ekijjukizo kya Noah Mawaggali. Ono yafanga ennaku z'omwezi 31 Ogwokutaano mwaka gwa 1886. Okuva olwo olunaku luno lwafuuka olw'ebyafaayo mu bakristo lwe balamaga mu kifo kino buli mwaka. N'olwaleero okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakedde kweyirwa ku ekereziya eno okujjukira omujulizi ono. Wano akulira abeepisikoopi mu ggwanga Anthony Ziwa yennyamidde olw'abantu abalina ebikolwa ebyekko ebitajulira Kristo. Embeera ze tulimu naffe ze tulina okujuliriramu Kristo. Bannakyenda Mityana kye tugamba tujulire Kristo mu maka, mu masomero ne mu mirimu. Asabye abantu okukola ssente mu makubo amatuufu obutakotogera bannaabwe wabula babeere bumu. Noah Mawaggali yalina emirimu gye yali akola nga mubumbi, naye omulimu gwe yakola bulungi n'obwesigwa mu kwenda kyeyava musiima n'abalala. Ffe emirimu gyaffe tugikola tutya? Mu mirimu egyo mwe tulina naffe okujulira Kristo nti tuli b'amazima twagala okukola. Eri abo abatabula abalala, Ssaabeepisikoopi Anthony Ziwa agambye nti be bakanaluzaala b'entalo mu bantu. Obumu Kristo yatusabira bwe tulaba mu Noah Mawaggali bassebo ne bannyabo nammwe abaana abato tulina okubeera ekyo Kristo kye yatusabira. Asabye abazadde bulijjo okulaganga abaana ekkubo lya Katonda eggolokofu. Munyweze okukkiriza kw'abaana bammwe mu maka gammwe. Omwana gw'olina weebale kumwagala, omwambaziza buli kagoye akalungi, olususu olulabirira, omunaaza, buli kimu kimwagaliza. Ate wa Katonda omutwalayo ddi? Abakristo boogedde bye bayigira ku mujulizi Noah Mawaggali. Yafiirira eddiini ye olw'okukkiriza kwe. Okukkiriza Noah Mawaggali kwe yalina kwatuuka okuyiwa omusaayi gwe wano ewaffe mu Kiyinda. Omusajja ono newankubadde yali mwatumwa ekyokulabirako kinaffe abateesobola tusobola okwenyigira mu bintu ebisoboka okukolebwa. Ekindeese okulaba Noah Mawaggali okukkiriza abajulizi bafiirira bafiiriza. Noah Mawaggali y'omu ku bajulizi ba Uganda Bakatoliki abattibwa olw'eddiini mu mwaka gwa 1886 ku biragiro bya Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye.